Kuliko ekivulu. Ekivulu kimaze. Namwe mwebale kutuwagira. Bigenze bitya? Kulaba kwange bigenze bulungi. Mwe mulabye mutya? Naffe tulaba bigenze bulungi. Kino kyolaba kye wali osuubira kuba nti mukyala we agenda kujjuza bw'ati. Nali nkirowooza kubanga aludde nga takola concert ate nga muyimbi mulungi naye ate kisinzeewo ku kye nali nsuubira. Abantu badde bagamba bannange ojjo beebuuza omwami wa Sophie. Lwaki banneebuuza? Sophie namuwasa n'enkola okwanjula makunale n'enteekako buli kimu nemuleetera emmotoka eri ku kaliya buli kimu nenkikola ente ze batamanyi biki abantu bandaba okwanjula kwali mu kisaawe kiramba kati lwaki banneebuuza anti tolabikalabika anti nze mbeera mu mipiira nze ndi coach wa national team the Cranes ate nga mbadde sinagenda mu Cranes mbadde mu coachinga team ez'enjawulo nga Kitala mbadde mu coachinga e Rwanda, Sheffield, Kenya, Somalia kati mbeera nnyo mu mirimu gyange gy'omupiira mpozi kati ndi mu Uganda ndi mu Cranes naye nga kyekiŋŋaana okutambula ennyo naye ate n'ekirala siri nnyo wa nnyimba siri nnyo era olaba nzize lwakuba concert naye nyinza okuba nga mmaze emyaka nga 10 nga simanyi bidongo bifaanana biti. Tunabagenda mu maaso tutegeddwa nti gwe omwami omulungi nze omulangira bamwoya na Samusinga ndi musajja muprotestant ndi musajja mufumbo era nze bba wa Sophie Nadongo currently ndi assistant coach number 1 wa Uganda Cranes deputizing Port on Belgium. Okay, tuogereko ku bulamu bw'ewaka. Sophie yeeyisa atya ng'ali ewaka ng'ogyeko bino eby'okuyimba? Tabiramu olwa serebu? Olwa serebu teruyinza kuggwamu naye nga mukazi mufumbo bw'abeera awaka era abeera akola bya bufumbo abeera alabirira abaana abeera nange alina okundabirira n'abantu betubeera nabo abalala bwekibeera nga time yakuyimba era agenda nayimba kuba namusanga ayimba kisobola muga nti ogenda kuyimba leero todda kiro oba kikyaa najjamu nga nkimanyi timuyimbi era nange bwemba ngenza okukola tengenze Rwanda tasobola kugamba togenda kukola Rwanda oba ngenza Ethiopia tosobola agenda Ethiopia so buyo kutegeeragana omanyi obufumbo kutegeeragana kituufu dati abandi bafuna abaami babamu bajja mu mirimu gyabwe sinate n'abakyala abakola emirimu emirala gwe oba sekiwa nti omukyala bana agenda mu kivulu tibata agenda mugamba kuba namugamba kajjagaana anti nkugambye nti kwesigangana kubanga nze olaba ngenda nekokinga ebweru wa Uganda naye agenda nayimba ebweru wa Uganda agenda America agenda South Africa agenda Dubai agenda Bungereza n'ensi endala kakati bw'onogamba onogenda naye buli kanaku obanze bwe nagenda okukokinga nagenda naye nange ntambula nnyo omwaka nyinza okutambula ebweru wa Uganda emirundi nga 7 agenda nange so kwesigangana kyekibeerawo ne Mukama n'abayamba nemubeera balamu tukiriza nti wamyambyeko tekati n'ekivulu wange tukiriza nti newamyambye tekati n'ekivulu kiteekawo come again tibitukkiriza kivulu wamyambye kiseetinga nedda si kituufu ekivulu kino nazze buzi nga bbaawe n'abaana bange nga tulina okubeerawo mpozi kyenebaza tiimu z'omupiira ez'enjawulo ziguze tebo nyingi neka eguze KCC eguze Viper eguze n'ab'enjawulo naye nga bamupiira nga bagula lwakubanza mbawa Sophie naye nga tetulina kyetutaddemu kirala tewali sente zemutaddemu ti oba mugulire olugoye oba mugulire engatte okujjako mufuuwa obufuuyi ezo sente tewali kirala
kakati daddy tofunamu ebbubanga omukyalo olumu akola essembuliri n'olaba wa vidiyo ng'azina ne bafaani tofunamu ebbubanga gwe daddy sifuna oluusi olaba no kitakuyisa bulungi naye nga sifuna kubanga nakimanya nagenda omufuna nga mulaba kubanga twasooka kuba bamukwano nga tugendanga netulaba ne shows netulaba najja n'alaba because nali nkokinga mukulu we mu magye ng'ajja n'alaba mukulu we twatandika okuba abomukwano netumala ebbanga ddene nga tuli bamukwano naye nga manyi muyimbi so we nakkiririza nti ngende nkyalo ewaabwe mwanjule muwase nali maze okumanya ebijja kujja mu maaso era sirina taabu mu kuyimbako. Okay, daddy. Obubaka obusembayo nga tumaliriza tugambire ku baami abakyagala